Yes, Faadi TV jinkwandiza kadde kano jeba jotusizako engalo essaawa eno okufa kwa General Salim Saleh. President Museveni akakasiza byonna mbina mugaaliro ngena kusaba subscribe nga atompere video no kalike bagita Faadi TV UG subscribe o commenting atosigale nga ogi following Faadi TV UG ensonga ziriwo nsonga za General Salim Saleh General Salim Saleh mulwadde era nga Embeera Sinungi kyokati onako olwaleero waliwo omwana akedde okusaasanya amawulire Amubiika era ono ayitidde kugamba ono yakikoze yali asimanyi na kumanya kubanga kiraga nti yakuleetinzeewo Twitter account kati yagikuleetinzeewo n'agera n'awandiika nti countrymen and countrywomen family friends and entire NRM NRA UPDF fraternity bagamba ayise okusaasira okaba alangirira okufa kwa General Salim alangirira okufa kwa muganda we General Salim Saleh era nga agamba nti ono yafudde ssaawa 4 ez'ekiro dakiika 29 ono seba kwetinzeewo Twitter account mangu n'ayasayo ebigambo naye nga ebigambo bino abiwandiikawo naye nga alinganga alaga nti omukulembeze w'eggwanga yabiwandiise naye nga ate si bwe kiri. President Museveni ng'ayita munnamawulire we ow'omu State House ono agenze n'ateekayo ng'alaga nti ono yawandiise gano amawulire yabadde bifuusi Museveni yabiwandiise nga bannayuganda abasinga babadde basuubiza kubanga amawulire gano gatambudde nnyo ku mukutu ogwa Twitter mbagambye yagenze nga alamusa ku bantu bonna countrymen countrywomen NRM members UPDF abamajje aba UPDF era ng'ono agamba nti alangirira okufa kwa muganda we General Salim Saleh era ng'ono yafudde ssaawa 4 ez'ekiro dakiika 29 e Nairobi ningo bwezibwavudde ku ki Oganiferia nange kiri mu Uganda naye nga President Museveni awulira n'agamba nti bannange ganamawulire agatambatambula ku mukuto gwa Twitter si matuufu era mafu gali fake era gonna nawo gasanze nga gatambatambula nga gatrendinga akantu ako ngawo kalengedde ka screenshot aka Twitter si katuufu era mafu omusajja gyali mulamu Salim Saleh wabula bannayuganda basinga bavuddeyo nga bagamba nti lwaki tavaayo n'ayogera Saleh yekenyini n'agamba nti ndi mulamu yeni ndi mulamu balekerawo kumbika abambika balimba yendi ndi mulamu bannayuganda basinga bo kibasaba bannayuganda basinga bo nga bo kibasinza okusaaka ennyisa bagamba Saleh aveeyo agambe nti bannange gyendi ndi mulamu abambika balimba gyendi ndi mulamu naye nga sebo oli omu yakuleetezeewo Twitter account sebo n'abika omusajja naye ng'alaga nti kugamba nga yalikuleetezeewo manya ga President Museveni kyokka lisinza okunewesa ndaba Twitter account eriko ne blue tick bintabudde wabula bintabudde kubanga blue tick ebiseera ebisinga eba ku Twitter account nga ya muntu w'amaanyi nnyo ng'alina following ey'amaanyi ennyo kyokka tebagamba nti Twitter account ono yagikuleetinzeewo n'abikirako General Salim Saleh wabula nga yagikuleetezeewo manya ga President Museveni amanya ga President Museveni engeri gy'akuleetinzeewo mu ngeri eyo kwegamba bitabulabula naye nga Saleh bagambye tannafa gyali mulamu Saleh gyali mulamu era gana amawulire agatambatambula agalaga nti mufu si matuufu nzolengera Twitter account yeeyo awo yawandiise ng'abika ng'amubika olunaku ndowooza lwakumeka olunaku ndowooza olw'eggulu yagambye yafudde ku ssaawa 4 n'eddakiika 29 amawulire yagatadde ku ssaawa 5 n'eddakiika 15 ez'ekiro ng'agamba nti afudde naye nga yagawandiseewo nga alaga nti President Museveni yabise Salim Saleh nti afudde naye nga ate si bituufu musubscribe nga bagita Faadi TV ebyo bitambatambula essaawa zino bya Salim Saleh okumubika ate tannafa ate yafudde tannafa ate yafudde bwe mbabiri awo bityo bwe bityo musubscribe